Nantamigwa bwensi yonna mukugunda engumi mu buzito bwa WBC super featherweight, WBC junior middleweight, WBA light middleweight ne WBC waterweight. Floyd Mayweather Jr. yakazibwako erya Mr. Money asazizaamu olwana lwe lwabadde atesitese okuttunka ne Conor McGregor enzaalwa ya Ireland nga naye n'antamigwa mu buzito bwa WBC super featherweight. Gye buvuddeko Floyd Mayweather Jr. atemera mu gy'obukulu 39 yategeeza nga bwe yeetagwa bukadde bwa dola za Amerika 10 kirambirira okulwana ne McGregor ow'emyaka 29. Mayweather ategeezezza nga bwe yakoze buli kisoboka okulaba nga olwana luno lubeerawo wabula nga tekyasobose. Wabula yeewaanye nga bw'asigadde ng'ow'amaanyi era asinga munsi yonna. McGregor alina endagaano ne kampuni ya Ultimate Fight Championship era nga yerina okumuwa olukusa okulwana ne Mayweather, abamu kye bagamba nti ye yalemesezza olwana luno okubeerawo. Floyd Mayweather ng'amannya g'amatuufu ye Floyd Joy Sinclair yali yawummula ebikonde by'ensimbi mu mwaka gwa 2015 oluvannyuma lw'okufuntula munnansi w'eggwanga lya Philippine Manny Pacquiao olulwano lw'ekyasa era olukyasinza okuba olw'ebbeeyi wamu n'okulaba abantu mu nsi yonna. Mayweather ayina ennwana 49 nga 26 ku zo aziwangulidde ku bikonde tonziriranga era nga tannawangulwayo mulundi na gumu. Ye McGregor gwabadde agenda okuttunka naye amanyiddwa nga Notorious ayina ennwana 22 nga 3 ku zo naye aziwangulidde ku bikonde tonziriranga era nga naye tannawangulwayo olulwana lwonna. This is Kingdom TV.